jako akawuwo abasuubuzi bano nga bakulembeddwamu abakulembeze baabwe babadde bakutte ebipande ebiriko okwemulugunya kwabwe ng'okusinziira ku ssentebe wa Lufuleno Kalisa John ategeezezza nti Landlord yavuddeyo n'abagamba nti endagaano gye bakolerako ey'emyaka 25 esaziddwamu. Era ssebo emyaka 25 twakatambulako emyaka 2 n'ennaku 11. Olwaleero ge mawulire ago g'owulira nti olwaleero yazze n'agamba nti endagaano ekoze eki esaziddwamu. Kalisa agamba nti nga bba abakulembeze ba Lufuleno tebannafuna kiwandiiko mu butongole kyonna ekisazaamu endagaano eno. Badde nkikuwa mu bufunze nga yawandiise n'agamba nti okusinziira kawaayiro kano na kano mwakoze bwe muti teyawandiika ssebo yasazazzaamu na bigambo. Era yatumye kyamaani w'abasuubuzi n'abatukira nga bagenda okwogera ku bagenda kweyogerera. Onfuna bulungi agenda kweyogerera ebigambo byazaamutumako kuba ye yabeera akasajja ku mutima. Okusinziira ku bano bagamba nti endagaano eno ebadde yakatambulako emyaka 2 gyokka naye nga beewuunyiza nnyo ate Landlord okuvaayo n'agisazaamu ng'ate babadde bamusasula bulungi. Emyaka 2 mwami mabano essente ze percentage ye tubadde tugimusasula bulungi nga bwe twagiragaana. Tetunaba kubaako kintu kyonna tetukola ki okujjako ye alina okuvaayo n'atugamba nti kino na kino na kino. Abasuubuzi abalala betwogeddeko nabo bategeeza nti okuva endolito zino ez'abalukabo kibafiiriza ne bakasitoma bangi nga tebakyafuna baguzi. Tukosebwamu lwa nsonga nti abantu basigala batandika okweraliga ekifo kyaffe kuba poliisi ebeeyitamu mbamu bannaffe abagala okuba nga batyankanya olufula kale kituyisa bulala. Tusobodde okwogerako ne nannyini kifo kino okutudde Lufuleno Mabano Godwin n'Asambajja byonna ebimwogerwako nga bwe yeeyambisa bannamagye okugobaganya abasuubuzi. Ganda wange walayo wasanze bannamagye ebyo bulijjo ezo sitori muzuulira nga gati kuba kutaka leeta amagye no, it's not true. Era kyanaku nawulidde nga bawayira ne RDC eyabayise emirundi ebiri ffe ne tugenda naye juzi n'olukiiko batuddiseemu ne bataligendamu. So it's very wrong. Ate bba abasuubuzi abeegattira mu kibiina kya Bulenga Traders Association batongoza kaweefube okuyola kasasiro mu bantu kiyambeko okulwanyisa endwadde ezandivudde ku bukyafu. Ssentebe w'abasuubuzi e Bulenga Ssegawa Robert ategeeza nti basabye ttenda ey'okuyola kasasiro okutaakiriza abatuuze baabwe obutafuna ndwadde nga kino bakukikola ku bbeeyi ensaamusaamu. Ne tukola ki ne tugenda tusaba ttenda ey'okutandika okuyonja ekitundu kyaffe nga tumaze okukizuula nti endwadde ezisinga zonna ziva mu bukyafu. Era kya mukisa mulungi bakama baffe okuva ku district Wakiso district batukwasiza ekidduka nga bwe mukiraba. Abbe Mutebi ssentebe wa Muruka gwe Nakabugo agamba nti abatuuze abamu balemeddwa okusima kabuyonjo ekiviirako okusuulasuula kazambi buli we basanze. Tuyinawo abayizi betutuna ttooyi bannakabugo bonna abasinga tebalina ttooyi. Twali tusaba abakulembezemu abakulu bekikwatako abakulu gye tukwatagane wamu tunyonyeze abatuuze baffe oba balina ttooyi kuba bajjidde ebisaani ebikyafu benana babiswa mu makubo. Ssentebe w'eggombolola ya Myuka Wakiso John Felix Ssemujju Mwanje agamba nti gavumenti esaana okussa amaanyi mu mateeka agalwanyisa abamaasamasa kasasiro. Tujagezaako okwongera obakwasizaako ndala mu mateeka getusuubira nti gavumenti egenda gateekawo nga tusobozese okulaba nti omuntu akozeseza obulagajjavu n'asuula ebintu ebitasaanidde kugenda avunaanibwa. Yakulira obutonde bw'ensi ku disitulikiti Wakiso Ssaabaganzi Rebecca asabye bannayuganda okwewala okusuulasuula kasasiro wabula bayige okweyambisa ebisaaniiko ate okufunamu ensimbi. Mu nsi endala kasasiro kya bugagga nnyo n'olwekyo eno pilot kulaga nti aba community basobola okwekolamu omulimu ne balongoosa ebitundu byabwe ate kasasiro oyo ne bamufunira abamukozesaamu ekyomugaso. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.